weeyimirira wano. Atudduukirire naffe tetwesobola bulungi embeera teyaze. Kubanga ebyewaffe byagudde eno gamba yazinze yabadde adda sayidi zonna okumatiza akuba zeeno azzeeri azzeeno nazzeeri ate mmwe wano mwate ekyammwe sekigu toyinza kati kusuzaamu bantu era twagala bannanyiniyo bagiveemu bafune awalala bwe banaasula enenjwe paka nelwesalirwa amagezi naye senga kati bagisulamu kati abantu eyinza okubatta kuba yona kibuyaga yabizza naye kibuyaga yabizza ensanze tebaliiwo nga ndinoono ow'amawulire naye saagala bagisulemu kuba kati we yatuuse guno gwafuuse mutego senga banaagiŋŋaana waliwo ono gwe bagamba ono aliko Oluganda ne Bagundi ne Bamukasa Bampoza eri kawe nze Kakande Francis kibuyaga ono ntutte emyaka egigenda mu 20 n'okusoba nga ndudde okulaba empewo efaanana bweti empewo eno yazze essaawa zaddenga 7 ogw'emisana yasoose kubanga enkuba eneeba entonotono naye oluvannyuma neereeta amaanyi mangi ebintu yagenza okukya ng'eyonoonye ebintu by'abantu bingi yayonoonye bitooke yayonoonye kooko yasigudde emiti buli kika kya muti kyonna muno emiti mingi nnyo muno mwonna mu nnimiro mwonna emiti gyayonoonye mingi yasudde kasooli yayonoonye muwogo era kati n'ebitooke twolekedde enjala era tusaba gavumenti etuyambe nze yanyonoonedde ebintu ebiyinza n'okutuuka mu bukadde 10 kusinziira nga bwe nalambudde era simanyi baana ngeri ki gye ngenda kubazzaayo kusoma kubanga kibuyaga atuukidde ddala mu budde obw'okuzzaayo abaana ku masomero bwe buzibu bwe tulabye naye amayumba gonna gali ku ttaka abantu abamu basuze bweru ne ku ssaawa ya leero tebannaba kufuna begekaluba babaawo obuyambi bwonna gavumenti bwe tusobola okutuyamba etuyambe kuba tetulina kyakola munange ekijja tomanyi ekijja omanyi kino kyazze nga tetumanyi kubanga senga kyadde twakyetegekera twalibadde osanga twalinawo plan naye kyatuguddeko bugwi n'olw'ensonga etulina kyakola tusaba gavumenti etudduukirire tulabe nga naffe tubeerawo n'ekyokulya kyennyini kubanga emmere yonna yonna emuwogo bwe mumenyanga mukulu wansi alina kuvunda tolina ngeri ki gy'oyinza kukola ki kumuterekamu ensonga eyo naye nga twagala gavumenti babaawo obuyambi bwonna etudduukirire manya gange nze Francis Kakande chairman LC1 Luwala ate chairman NRM movement mu luka gwe Luwala amabati ngoga sina ubate ngudamu sina usimiti amatafari agamugo nagayononese nze nasanga nowe tula kumutala Masaka Luwala ndi namwandu wa mwami Jingo Kaziro enkuba yatandise okutonya ssaawa 8 nejja mpola mpola nejjira mu kibuyaga nabadde mu ffumbiro nagenza okulanga amabaati gagalanga okubuukako ebitooke nagenza okulaba ebitooke bigwa emiti gyenyeenya ebbaati waggulu erya mulirwanwa nagenza okulaba liyitawo ligwa eri ebbali
Kibuyaga yazze emirundi nga 3 naye yatwonoonedde ebintu muwogo ebitooke emiyembe gyonna kwe tubadde tufuna akasente ovakedo byonna byaggweredde wansi. Abantu abalina emmere ng'ebadde ekuze naddala nga muwogo oyo bamusimeyo basobole okumwanika tulabe baleme ate kugibabbako. Naye nga Kibuyaga ono yayonoonedde abantu abasukka mu 8 oba bali awo mu 8 n'ensanvu bonna bye yayonoonedde emmere. Na tuli balamu kubanga twasobosemu bulungi naye munnange tulina kintu kyonna ekitugenda kukwasizaako n'ekimu. Ayina embabazi Justine ewanduka mukyanga kyekyo nekyakatwe Masaka kuba yansanze wano nga naakava mu ndimiro. Kibuyaga yazze mungi nyina abaana nga tubaddemu abaana 6 awo kati enkuba bwe twarabye netugenda mu kasonda wali akasigaddewo amabati gonna negagenda eri gyogalabye kati nitubeera wamu butwarabye nga amatafaali gatandise kuyiika kati nitubaamu netugenda w'omwami awo nitubeerayo koko naye ebintu byonna byayonoonese ngoba obimanyi tewaliwo ekituyina kyonna muntu kale byonna byayonoonese ebikopo byonna tubadde tukozesa amatamu gonna byonna byayonoonese kubanga amatafaali gabikubye ne byekwata bwebite nga sikulaabu oba obimanyi bitanda biraba byonna byayonoonese bitusulawo muli munju era byebingi ebirimu noba obikwata nobira entebe ozirabawo tiwaliwo ekintu ffe ekitwajjemu ng'ekintu ekiramu byonna byayonoonese amazima galinzi. Amanya nze Tibeera David kukyalo Luwala. Enkuba yanyonoonedde nnyo ebintu byange bino obiraba yamenya ennyumba eno abaddemu abasulamu natatusobotasibwe ne baddukamu era ogiraba mukama wange ogiraba bweri sirina kinasigazza mabaati sirina siminti sirina bulookoziraba zonna kale mukama wange nsaba buyambi gavumenti enyambe tirina kyendina kyonna kubanga sirina fiizi w'abaana kabadde kantaasataasaako mu budde nga sikalina omupangisa n'akuwaayo kakuwadde. Byonna ebitabo by'omwana wange byonna byayonoonese byonna ne gundi byonna kale certificate ye ya gundi yayonoonese pasiribu nayo tuginyonyeza situgirabe bimu baabibye bimu baabitutte naye munnange byonna obucumu byonna ebikozesa byonna ebibaddeeyo kabadde naye ebaddeeyo naye byonna yayonoonese agenzeemu amazzi pepa zonna ebyomugaso bye ebyabadde asomesamu byonna byayonoonese. Babadde mu nju nga beebase beebakiriza emisana n'embazuukusa mbutuufu ne bampuma omuto ne musaba ne musitula ne tudda mu nsonda ne tutandika okusaba ne tusaba gavumenti etuyambe kuba twayisibwa bubi nnyo. Nyayeze Nalubowa Rose ennyumba yagudde ebitooke muwogo kasooli mbutuufu siina kye nasigaza saba gavumenti ennyambe. Bamutalira Edward ndi mutuuze w'e Luwala. Enkuba okusooka yatonyedde ddala misana kikyatuyambye Katonda n'atuyamba abantu obutafa naye nga ffenna twasigadde mu mbeera nga efumbya miyagi era wano we tuli tulambula ennyumba y'omutuuze naye nga embeera gye tulimu tusaba gavumenti kutukwatirako tetuyina mirembe naddala kati ng'abaana bagenda okudda mu masomero abazadde mu byokulya okuweerera abaana tuli bubi naawe okusula tewakyali ennyumba zonna zayulise ziri ku ttaka tulina mukisa gumu nti abantu tebaafudde naye embeera gye tulimu yeeyo. Abantu basula bweru mmere tetuyina yonna yaweddewo yonna bane gavumenti etuyambe tusaba gavumenti etuyambe tugenda fufa tuggwewo enjala enkuba yatumazeewo kyatukoze kiyitirivu nnyo abantu bali bweru abaana baabwe kyokka tetulina kyakukola n'ekyokulya kati tetukyalina byonna biweddewo mayumba mmere byonna yatugoyeza wano wewange Kibuyaga yazze netwala buli kintu kyonna nebyonooneka n'amabaati
tugalabye ndowooza gonna goonoonese gonna nali nga nserekeza gonna gaweddewo n'ebintu birala bingi eby'omu mayumba byonna byakoze gayonoonese kati mbadde nsaba gavumenti nyambe nkwateko John nagenza okuva ku mulimu gyenkola okutuuka ewaka nga mabaati tekuli ng'abaana bali awo bamu bali mu ddiiro ng'omu ebbulooka emukubye wano omubirizi kumuluma kati ye omu ali mu ddwaliro omulala omuto yayisiddwa bubi nnyo kozi maama we yalumizibwa muno omutwe n'ennyumba gonna amabaati gaavu gonna gayonoonese tusaba buyambe turabe ng'ennyumba ziddawo kubanga kati tuli wa banneyiba gyetuli obudde buno. Bano bakyalima kawanda bannange ambula neeyuza n'agalino yagafunyiza baaba agoli omukyala olabye akasolya konna konna bwejja nako obwebuba obwekiro muli mu nnyumba mwebase ewoyo yakwiride na fulaati gundi kulisigano gegabo gali gange neno ate tutemedde wali nituweta tugendawo mukatasebuye naye omanyi nga bintu singa n'amabaati geyakasusa eri olaba sipiidi gyabaddeko yakasusa amabaati paka nyingi Nabaterega Shakira abangi gwe bakazaako Erias Takange nze kansala omukyalo w'abantu abalina obulemu mu ggombolola eno era nga nze ntwala ebyobulimi n'obulunzi banaye nga nze secretary production w'ekka Mengo nakoseddwa nnyo era amazima ensasa geeno ntuufu amazima ye teyandese kyekimu kuba amazima emmere y'abantu amayumba ebimera okugeza nga cash crops koko emwanyi n'emiti egyandituyambyeko ate okuba nga gireeta enkuba byonna byonna byaweddewo tulina chairperson waffe mwami Kakande Luweero y'omu ku balimi abakukunavu amazima ensuku zonna zasse wansi jjajja wange ono omukyala Nowerena mukyala mulimi era naye abadde agezaako okulaba ng'alima ne kasooli n'anoonyamu akasente nange akangulira empeke kuba nze ndi mukyala alina obulemu ate obulemu bwetaaga empeke naye amazima butuufu amazima twasigadde mu bbanga amayumba g'abalema bannange gaagudde amayumba g'abannamwandu abasingle mothers amalimiro gaabwe gaasigadde ku ttaka nva waggulu nga ngamba bambi ministry zonna bbiri ey'agenda n'ey'ebigo bitalaze mwenna muveeyo mutuyambe ate era ne ministry y'ebyobulimi n'obulunzi mutukwasizeeko tulabe nga tuvunuka embeera eno gye tulimu essaawa eno sigadde Nabaterega Shakira Sitakange kansala omukyalo abalina obulemu eyajja okuweereza amazima ne mu bwerufu badde ku district myaka 5 n'ebifo ebisinga ngenzeemu nga wabaddewo obuzibu nga kibi nnyo era basaasira abafunye ekizibu kino era kakasa ngenda kuandika report nga amaze okulaba ku family ezimu oba ennyumba ezimu ezibagamba nti zigudde wansi naye nga sookuwayo report tuufu era mukasa akatali kawala
bajja kubeerawo balala bajja okuva mu ministry mu office ya prime minister abajja okujja okakasa byempandiisa oba byebyo ebyaliwo. So wetunamaliriza wano meeting eno njakusobola kutama mukoba the chairman n'abalala tulabe ku makaago agafunye obuzibu wene bifaananyi ekyokuteeka mu report. Oba ogitwalira balikirira eri wa sipiika simanyisa abaminisita abagagga leero ebbaati likirireko eduwala basebo ne banyabo. Era sobodde ennyumba ezo ez'abambuse amabaati ne geegoya nnyo, mukama wange ye kuba mulamu agenda kutuuka yakuba ebifaananyi tukole ripooti ennambulukufu. Twagala amabaati, twagala seminti, twagala kale omusajja gwe tuyinza okugujja okumpimpi naye abantu baffe ennyumba ezo ziddewo babe nga basobola okuba n'emirembe mu nsi yaabwe kubanga enteekateeka yaliwo akasente ak'ebigwawo nga tebiraze eri ffe tukatematema mu paalamenti ne tukateekayo mu ofisi ey'ebigwawo nga tebiraze kati bino tebyatulaze biguddewo munteeremu n'essaala.